Yes, Faridah TV ujimbandiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba ho subscribe ngato nyigene kale bagita Faridah TV yuji abali mu ggwanga erya Saudi Arabia batumedeko mumwe n'abali Kati mu ggwanga erya Oman mbebaza era ne mbagamba nti muli babode nnyo kubanga mugi following mbane updates ezina value mbana amawulire agabagatambula tambula okwetula eggwanga Uganda. Finally NTV efunye omukozi agenda okubanga adda mu kifo kya Faridah Nakazibwe. Jjukira ebbanga lyonna bazinga banoonya omukyala ayinza okudda mu kifo kya Faridah Nakazibwe. Jjukira Nakazibwe ensonga z'amawulire Nakazibwe yaziwummulamu amawulire agavaamu Nakazibwe saaza alina bizinesi z'atambuza atambuza bizinesi ndowooza bintu bya estate byalyo estate ndowooza bintu bya bizimbe nsonga za condos jjukira nabagamba zi condominiums nyumba gyogula n'ogigula nefuuka ya bwananyini bakozi zibanga za apartment bazimba mu ngeri nga yakalina ogenda n'ogula ku lumu muba ogiguze bukadde 2 oba bukadde 5 bakwebisesiga condominiums ziba za bbeeyiko bakondoza sometimes sisinzira ndowooza area gy'okoze gy'olonze kubanga tosobola kulonda area katembe ngamba ebitundu by'ekisaasi nga yakakola condominium nosiba nti oyinza ogifuna ku bukadde 10 oyinza ogifuna ku bukadde nga 5 condominium za bbeeyi nnyo nyumba eziba nyumba ogigula neefuuka yiyo olwanga apartment naye bw'ogigula eba efuuse yiyo mubaako bangi nnyo zi condominiums zasinga kola nyumba zo wala mu ggwanga erya Philippine ne mu ggwanga erya America zaaliyo mu ggwanga erya Philippine mu ggwanga erya America ne mu ggwanga erya South Korea zijje ziri nnyingi nnyo ebyamanga gasinga okubanga gazijjumbira ne mu Uganda tanze okubanga zijjawo era nga Nakazibwe byadiringiramu ensonga z'amawulire yazivaamu Nakazibwe ndowooza nga laba ndowooza byemulemesa okubanga akola ki kubanga atambuza ebintu ebingi abalina okukera ku TV awezemu asuze mutya atadde abeere akole NTV Akawungeezi kugamba nga bimuzibuwalira nga tutambuza bingi birimuki. NTV yafunye omukozi omupya. Omukozi ono amanyikiddwa nga Shamimu Nayiga era nga yagenda okubanga asoma NTV Akawungeezi abadde akola ku UBC adde asoma mawulire ge bayita UBC leero. Yes, UBC leero muzagabayo ssaawa ereemu ey'olweggulo bamuyita Nayiga Shamimu yagenda okubanga adda mu kifo kya Faridah Nakazibwe era bwe mulaba Nayiga Shamimu temwewuunya. Information etambula eraga nti NTV gwe yafunye omukyala ogulengera mu kifaananyi abadde aweereza ku mukutu ogwa UBC TV abadde aweereza yagenda okubanga adda mu kifo kya Nakazibwe. NTV badde okumala ebbanga enoonya omuntu ayinza okudda mu kifo kino nga bamunoonya kubanga Nakazibwe tebeezamu bukyanga agenda kubanga Nakazibwe yagenda mwaka guwedde luzwa ogwa 2023 mpaka nakati badde bakyanoonya replacement ayinza okubanga akola ki ayinza okubanga amuddira mu bigere adda mu kifo kya Nakazibwe yoyo amanyikiddwa nga Shamimu Nayiga. Mbagambe Nakazibwe atambuza kati bizinesi ndala nnyo naye nga yasobola okubanga kijja Nakazibwe mawulire bwali buddi. Jjukira mu kusooka yalinga nga talina mirimu mirala oluusi giyinza kugamba kumulemesa kola ki kumulemesa genda kutuukira mu budde kuweza pulogulaamu ya mwasuze mutya kusoma mawulire ku NTV Akawungeezi ne kati emirimu yagifuna olwensonga nti saaza bizinesi nnyingi zaddukanya kubanga ebiseera Nakazibwe yaviira ku NTV basinga bayogera bingi basinga nga bagamba agenda Canada gyagenda okubanga abeera gamba bingi byayogerwa naye bizinesi alina nnyingi naddala bizinesi ya condominiums bizinesi za condominiums kutunda mayumba ago agawedde zibanga za apartments just kukola kyesinga okubanga zimulemesa okubanga akola ki okubanga akugamba abeera ku NTV zamulemesa kama ebimu ebyamwaliza okubanga omulimu agusuulawo oba omulimu okubanga resigninga okubanga akola ki okubanga aguvaamu. Munange omulimu gwa condominiums mbagambe zinyumba ate munange ziriko abazitunda bafuna ssente nwakwaleka zotekamu nyingi naye ate era okakana ofunyeemu condominiums ziba za bbeeyi bukadde 5 bukadde 6 bukadde 7 sinzira area wozizimbye. Kisaasi yaziba bukadde nga 5 toyinza kugenda Kisaasi nosubira nti bagenda kugiwa milioni 10 nedda kizibu era bw'ojja kugifuna ku bukadde nga 5 bukadde 6
zobogenda kwaki zobogenda okubanga ojikama ojifuna nate tosagenda katukizimbe tununga wa eriya bitunde by'omundako nga tebiranje kivuga Kampala nga bya mundako eyo bose okujifuna ku bukadde nga 2 ziba za base condominiums olwese ngati yo bogiguze nga yiyo oba ogigulidde ddala nga yiyo za bay ziba za bay nyonga bokiwulira munange Nakazibwe eyo byaddamu bagira Faridah TV you subscribe atonyigene kale omukyawe bamita Shamimu Munayiga yagenda okubanga adda mu kifo kya Nakazibwe ndowooza Shamimu agenda kuba atandika essaawa yonna kubanga aweza program ya mwasuze mutya yamune program ya NTV Akawungeezi abadde akola ku UBC TV abadde asoma amawulire ga UBC leero gaba essaawa emu Akawungeezi agenda kuba ndowooza agenda kuba asoma NTV Akawungeezi ne program ya mwasuze mutya kubanga basinga bagamba nti n'omukyalo oli amanyikiddwa nga Binabe bamitaani maama mwerabidde erinnya program tajigimisa bulungi waliwo omukyala awo agiweereza bakuba mwerabidde erinnya tagiweereza bulungi nnyo tagiwa vibe essaawa zino yagisigalamu aweza program yamwasuze mutya abasinga bemulugunya bagamba nti tagiwa bulungi vibe ekyobola NTV egenda kuba ekyusa Nakazibwe abasinga ko bali bamanyidde okubanga aweza program yamwasuze mutya naye kati essaawa yakola ki designing alabika abikoowa ndowooza nga bimulemesa okubanga atuukiriza business ze endala zaddukanya kati ngezo salimu eza condominiums subscribe atomi ndibaza bagamba nti mubaze nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faridah TV updates simba nazo eziba zitrendinga okwetooloola eggwanga Uganda mwabali kata mu Doha mbatumiddeko ne mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bulungi mwelaba